mwewale okwagala ebyobwerere mukole abamu mukula n'abasala enjala n'amala okusala nga sente ozirina n'oteekako simayiro n'omuwa ekigere mu kifo ky'okikolako ng'okigolodde oyagala akikoleko ng'ositamye ntandise okuyiwa bwino amaanyi gammwe mugakozese. Wulira, temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. 1 John chapter 2 verse 15. Full stop. Omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Olw'e16 kubanga buli ekiri mu nsi buli remarking okwegomba okw'omubiri n'okwegomba okw'amaaso. Okwegomba okw'omubiri kwawukana kutya n'okw'amaaso? Omubiri weegomba mubiri gwa muntu munno. Omubiri oyagala okuwa eby'omubiri weegadange onywe olye ozine ebidongo, naye ate okwegomba okw'amaaso kwaga nti emmotoka nannyiniyo waakiri onaamutta. Okwegomba okw'amaaso kuyitisa omuvubuka wa myaka 22 ku nnyumba ya wava munno n'alowooza nti eyasobola ogitwala. Musajja akoledde emyaka emeka, statesman, ambasada w'amawanga, oyagala ekikomera kye naawe. Okwegomba okw'amaaso ne bwe babapanga basatu emyaka gye mwakamala ku nsi temuweza myaka gya wava muno gyakoledde. Akatambi akasooka ofuluma ng'omusajja akuba ttekeye yamusota kafulumira ku wava muno road, omuntu bamubuddemu n'oluguudo era gw'okyaga nti bensi gyafuka gy'oyagala. Okwegomba okw'amaaso. Ebintu si bibi naye obifuna otya.